kibule musiyona tumweyuwe atujue atwaye myoyo yaffe. Basawo ne banyabo bakungubazi bannange mwenna, amanya nze Sadamu Gaira, nze National Chairman wa People's Progressive Party, ekimu ku bibiina ebiri mu Parliament ya Uganda. Okusooka njagala okutegeeza abakungubazi tinatandika okulaba omugenzi Katolwama emyaka 27 nga CBS etandika, era sebo muganda wange Abe Mukiibi ne management ya CBS we yatandikira nange we natandikira, ne tubeera ne Katolwama mpaka kati. N'olwekyo abadde mukwano gwange ng'omuntu ate nga ne CBS etugatta. Ekyokubiri, njagala kutuusa okungubaga okuweesibwa Bidandi Sali aŋŋambye nti eyalaba Katolwama mu KCC mu ttiimu ya mpiira yagenda ewuwa emirundi 2 ng'olwo ayagala bakyusa obukulembeze bwa Sekanso nga Seggane we yabeerera akulembera Sekanso Football Club. N'agamba nti yamulaba nga musajja wa magezi naye ate nga musajja muwagizi nnyo wa Kampala Sekanso. N'olwekyo ekibwa Bidandi Sali agambye tasobodde kujja naye atuusa obubaka bwe. Njagala kwogera ebigambo 2 byokka byenjigidde Katolwama. Katolwama agasse buli wandooza yonna ebyobufuzi wano. Abalala babadde bamwogerako nga munnakatemba, naye Katolwama nga munnabyabufuzi ffenna atugasse. Wano wenjagalira okugamba ti ffenna Bwana Luluma abali mu byobufuzi naddala abali mu opozitioni tukimanye nti ffenna buli omu alina ettafaali lyagatta ku byobufuzi wano, kubanga ababadde tebakkaanya na Katolwama olwaleero bw'olaba abawagizi bano bonna abali wano kitegeeza nti abo senga obadde tokkaanya na Katolwama obwonna obuwagizi oba obufiiriddwa. N'olwekyo njagala kubiriza buli munnabyabufuzi ali wano, ate naddala ffe aboogera nga tukozesa emikutu gibugatta bantu, nti bw'oba nga tokkaanya na mwami Katolwama, bw'oba tokkaanya na Sadamu Gaira, obutakkaanya obwo tobutwala wala, kubanga Sadamu Gaira ayinza okuba n'abawagizi bangi nga Katolwama baalina, ate nga bw'ofiirwa Katolwama n'obuwagizi obwo oba obusudde. Kamalirize basabo ne banyabo n'ebigambo bino Katolwama ye yabiŋŋambeera, mbadde mbyogera buli kiseera. Katolwama yaŋŋamba nti yeegomba nnyo abantu b'omu Western Region. Katolwama yaŋŋamba nti yeegomba nnyo abantu b'omu Western Region. Yaŋŋamba nti abantu b'omu Western Region bakola ttiimu 2. Bakola ttiimu eri mu gavumenti ne bakola ne ttiimu eri mu opposition. Katolwama nga bw'aŋŋamba n'aŋŋamba nti ku mulembe gw'Obote abali mu gavumenti ab'amaanyi balwanya Rare, balwa Kasisi, Babutagira, balwayayo, Kibirondwa, Bakanyomozi nga be bali mu gavumenti y'Obote. Kyokka nga ate abakayanda okugijjamu be bakaguta Museveni, nga be bakalwana Salimu Sale, nga be bakayihura, nga be Bajjakairima n'abalala. Nangati naye n'eno bwe yajja era ab'omu West ne bakola ttiimu 2. Ne bakola ttiimu emu ng'ekulemberwa Babiraaro, Babesigye n'abalala. Angamba nti abeegomba nnyo. N'aŋŋamba nti naye Abaganda yaŋŋamba nti kye bakola buli ajja batema mu ki? Kaakati Katolwama abadde n'obuwagizi buno bwonna, naye ng'abayinza okubutta baki? Ku social media toyinza kuwulirako mu kyoli
ng'ali ku muntu avuma. Ku social media kizibu nnyo okuwulirako omunyankole ng'avuma gw'atakkaanya naye. Abasinga ku social media okuvuma baki? Baki bannange? Ate bavuma baki? Bavuma baki? Olina avuma Katikkiro n'amuleka wali, n'akwata Bobi Wine n'amuleka wali, n'akwata Kato Lubwama n'amuleka wali. Bonna abakikola baki? Bali bannaffe ne bwe batakkaanya bo bagenda ne batula Samweya ne bakkaanya. N'olwekyo okufa kwa Kato Lubwama abantu abali wano naddala ewaffe kubayigirize nti ne bwe mutakkaanya omuntu gw'otokkaanya naye ayinza okuba n'abantu bangi nnyo abamuwagira nga bw'ogenda ewala ennyo okuyomba naye nabo bafiirwa. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nsaba emisinde nga gye tudduka. Mama Fiina jangu munange oyogere ku munno. Honorable Chiwanda.